Yes, Uganda channel. It's the channel that you are subscribing to. My name is Ashanabs. Program yafe enakutesosola eba egobe bumale eranga olwaleero tuli wano mu bitundu by'omu Katanga gyenzize mukwano mbere nga nyumyamuko ne maama awamu n'omwana we balina embeera gye bayitamu. Nzize nkyalireko mukwano gwange Esther yafuna obuzibu oluvannyuma lwa maama okufuna accident bwe yali ng'akyali mu lubuto. Wabula tugenda mbeera nga tunyumyamuko ne Esther awamu ne maama batubuulire embeera ki gye bayitamu wano mu Katanga. Tambula nange mu lugendo lwengenda okubeera nga nyumyamuko ne maama. Maama Mama Esther, ndowooza Esther ali ludda wa? Kale tugendeyo tulabe Esther. Mbaniriza nateera mu program yaffe enakutesosola myaka bampita Ashanabza era nga olwaleero nga bwe nabasuubiza andi wano mu Katanga nze okwogera mukone maama wa Esther Lwango yabeere nga atubuulira byatandika bitya. Maama gyebaleko nnyabo. Kale mami naawe gyebaleko mukwano. Amanya gaffe maama. Amanya gaffe nze gyali yanansubuga. Nze gyali yanansubuga nga ndi muno mu Katanga. Era ng'ensanyuse nga nfunye abagenyi nsanyuka okujja okundabako. Kakati maama Esther twagala otunnyonnyola obulamu bwa Esther. Esther embeera gye tumulabamu yajja atya okubeera mu mbeera bw'eti? Esther omwana wange oyo nafuna accident ng'ali mu lubuto lwange. Nenfuna accident wa bodaboda, twali ku bodaboda owa bodaboda n'afa nange nafiira okuba saamanya byaliwo saamanya nabyaddira ne banjanjaba okumala emulaga emyezi 3 naye nga sirina kye mmanyi. Maama ng'oli lubuto? Nga ndi lubuto lw'oyo. Olwo ng'olubuto luli mu bbanga ki? Lulayika mu kufuna accident lwali mu myezi ng'ebiri. Okufuna accident lwali myezi 2. Kakati namalayo emulaga emyezi 3 n'okudda ne muzaala mu January. Nafuna accident awo mu 2008. Accident ogifunira ludda wa? Nga twali tuva Kawempe nga tugenda mu tawuni ku makya. Tuva Kawempe tugenda mu tawuni. Accident nengenda ngifunira mu side z'okubiri. Kakati maama mu myezi egyo 2 wali already okimanyi nti oli lubuto? Mu myezi 2 nali sikimanyi. Tokimanyi nti oli lubuto? Nali sikimanyi naye nga kyajjangamu ekirowooza ate ebiseera ebyo ndowooza era binafuniramu accident. Bwe nafuniramu accident kyajjangamu ekirowoozo naye nga sinneekakasa nga simanyi era sinali simanyi. Ng'ogamba nti nandiba nga ndi lubuto? Nga kijjamu ekirowoozo ekyo kyalinga kijjamu naye nga tekinnajja nnyo. Nga kijjamu naye nga tekinnajja nnyo. Esther ye first born wo? Abaana abalala? Waakuna. Baddako bali 3. Kakati Esther ayinayo muto we? Omala n'omuzzaako? Omuzzaako. Baganda ba Esther bali mu mbeera bw'eti oba Esther yekka yalimu eno embeera? Esther yekka yalimu eyo embeera. Namuzzaako abalala bali 2. Kakati mama Esther sooka otubuulire obulamu bwo owangaalira wano mu Katanga. Embeera eri etya mu Katanga? Embeera eri mbi mu Katanga. Eri embi mu Katanga. Kale kisinziira embeera mbi. Embeera mbi nnyo. Kuba sina bwe ngamba bayinza okubanga nti mu Katanga naye ate nze ali mu mbeera bwetyo n'engikwasa Katonda kubanga sisobola kumalako nayo. Mama Esther okola? Mu kukola nfunafunayo wano naye nga engeri gyesiina ddobbi nti nyina ddobbi. Nfunayo omuntu kati nandeetako bugoyegoye. Kubanga twali tukolera Wandege nga tuweereza mmere ne bagenda batusitoopinga. Nze kakati engeri gye sirina ssente sirina nandabirira. Ne nsabayo ku balina eziddugala bantaase bampe enjoze
bampeeko ssente. Nabo bajja naye tebajja kuba kati abantu bakyalina ssente, nfunayo omu ku omu ne ngendera awo mu mpolampola naye nga sirina bulungi buyambi. Kakati maama tunnyonnyole wano mu kuzaala kwa Esther. Esther wamuzaalirawo? Namuzaalira Mulago. Bw'ozaala Esther embeera yali etya? Wategeererawo nti Esther anaabeera bw'ati? Saategeererawo, wabula nagenda okulaba nga mutuuza nga ndaba tatuula bulungi. Ng'atandise okutuula emyezi ng'esatu awo. Nagenda omutuuza nga tatuula bulungi, nga mutuuza naye nga atuula akutama bukutami. Nze omulaba omugongo ogwo gwakutama bukutami. Kati ne tuba nga tumutuuza ne tuba nga tumufuba nnyo okuba nga ebyo byakutama, bwe tumuteeka mu bbaafu tumuteekamu mu bbaafu ne tuba nga n'eno tuteekayo ebigoye aleke kutama. Aleke kutama. Naye ng'era akantu ko kamulemeddemu, ne bw'oteekayo ebigoye era awunzika n'okutama bw'atyo oba olaba alina akabango mu mugongo. Ku myezi esatu kitegeerera nti Esther alina obulemu. Kati bw'omala otegeera nti Esther oba oli awo ali bw'ati, gwe nga maama wakolawo ki? Nakolawo ki, natandika ogenda ye Mulago mu ddwaliro. Ne baba nga era bamuteekateekako kubana ku training ne bamutraininga nga training. Okuba nga nalaba nti ali bw'atyo ne bamuteeka ku training. Naye era nasigala nga tanatereera bulungi. Ne tugendako naye Katalemwa. Nafuna abannyamba ne bantwalako ye Katalemwa. Neera ne bamutereka kuba kateete yali bw'atyo ddala kuba yali yeefunyiza yenna mukono magongo biki. Ne Katalemwa kati ate abaali batuyamba ate nabo ne batuvaamu tetukyagenda Katalemwa. Tusigala awo bwe tutyo. Naye kati awo tuli awo bwe tutyo tetulina, tusaba buyambi bwokka Mukama atutaasa atuweerezeeyo abayambi abasobola okuba kuba kati nze ngamba nti nga yeeyongeddemu era training endala. Afuna amaanyi agasobola okuba nga asobola okusimbula ku kigere. Kaakati maama twagala otubuulire Esther Zaalwango okola otya bw'abeera nga yeetaaga okweyamba? Nsitula musitule ne muteeka ku poti, nyina kipoti kye kyatuulako kibaketi ne mukwata bukwasi ng'ali mu kweyamba naye ng'era mukute kuba bwe mba mutadde asa okuvaako n'agwa. Mbeerawo nga mukute ne yeeyamba ne musitula ne mugyawo. Naye nga tasobola kuba nti wadde tasa kugyeteekako, tasisobola mulekako nti muleseeko, era kumala kweyamba ne musitula ne muggyako ne mulongoosa ne mutuuza wansi. Tuddeyoko emabega ku taata wa Esther Zaalwango. Twagala tumanye taata wa Esther gy'ali. Taata wa Esther gy'ali naye kwegamba ye yatugamba mbu ye tayagala bakazi ba bizibu, tayali ku bakazi balina nnaku, tayagala bizibu musembera, ye talina kuba na bakazi ba bizibu n'atuviira. Ffe ne tweyiiza nga bwe tetwenkanya. Ng'oggyeko obuzibu bw'amagulu gano, Esther alina ekizibu ekirala ky'alina? Esther oyo lwakuba atera okufunamu olusujjasujja, bwe buzibu n'abulwalalwalamu. Oluusi ne mbeerawo ng'ate ndi mu kumujjanjaba mutereeza muwa ku madakerenda, oluusi sirina na ssente ne ngendayo ne mugamba musawo mpolaayo njijanjabirako ono omwana, nja kunoonya bwe naazinoonya nja kukuwa bwe ntyo. Naye na kaakati era akyammanja naye lwakuba naye ankwata mpola olw'okuba amanyi embeera yange. Amanyi embeera yange siri bulungi. Era n'amanya nti n'omwana amanyi siri wadde sirina wadde kennyina. Era bw'aba nsaba oluusi n'aŋŋamba nti oba nkolera kino nange muyambako kye muyambyeko bakumolezaayo bye bumukoleddeko. Nandekera awo naye nga nange sirina obusobozi, sirina buyambi naye nga nnyina omwana wange wuuyo mulema naye sirinaawo maanyi. Ate omwana wange ne kinnuma okuba ng'ali awo naye nga Mukama nsaba Mukama antaase afuneyo omuyambi amuteekako ku ssomero kuba kinnuma okuba nga mulema ate nga tasoma. Esther tagendangako ku ssomero wadde? Tagendangako wadde ku ssomero wadde. Naye ng'asobola yo okwogera? Ye mwogezi mulungi era nga yafunye amusomesa asobola. Singa wavaayo oli nga yandyetaaze okuyamba Esther, gw'olowooza kiki kye yandimukoledde naddala mu by'okusoma? Kye yalimukoledde n'antaasa mu byonna n'amunteera ku ssomero.
n'atandika okuba ng'omwana wange afuna obuyigirizibwe ng'afunamu ku magezi agakuba nti alina ku magezi agasoma okuba ng'ali awo nga ye mulema ate nga taliimu wadde magezi. Ekyo kyensaba Mukama antaase omwana wange ayambibwe afunemu abamutaasa okuba ng'agenda okufuna amagezi okuba ng'atandika okuba ng'asoma. Bantaaseyo banfune ne kagaali omwana wange kwatambulira kuba nsitula n'enteeka ku mugongo nange omugongo siina, mugongo gwonna gukutuse nze nkola nze nsitula nemenyekawo kifuba ate nga siina kyakukola, menyeka ekifuba menyeka omugongo naye nga ate wange. Olina gw'omulekera. Ngamba nti nyamba. Ng'omukyala yenna nakazadde w'eggwanga, maama wa Esther, embeera gy'ayitamu si nnungi. Abakyala tutera ofuna obuzibu naddala nga tuli mbuto, naddala ng'obwa accident obwo. Abasinga oba oli awo embuto zaffe zivaamu. Mukama baasobodde okuyamba nezisigala. Bw'atyo maama wa Esther bwe yali mu mwaka gwa 2008 oluvannyuma lw'okubeera nti yafuna olubuto lwa Esther nga lwa myezi 2 n'afuna accident n'amala mu kkoma emyezi 3. Wabula oluvannyuma lw'okuva mu kkoma, Esther bwe yazaalibwa mu myezi 9 ng'amaze okugwawo ku ttaka. Esther bwe yali aweze emyezi 3, nga bwe tumanyi nti omwana bw'aweze emyezi 3 atandika okutuula, Esther ye si bwe gwali. Esther yali tatereera, Esther nga tasobola kutuula, Esther nga tasobola kubeera kwegamba ng'omwana omulala yenna. Omulabi wange owa Uganda kyannako, program yaffe ennaku tesosola myaka, bampita Ashanabs. Tukyeyongerayo n'emboozi ya maama. Yes, tukyali ne maama wa Esther era ng'akyatunyonnyola embeera Esther gy'ayitamu wano mu Katanga. Osobola okubeera nga mukwano ojjako ku Facebook page yange @ashanabs n'obeera nga oba oli awo ompa feedback bw'oba nga olaba programu eno. 0757843207 ye namba yange eya simu koyinza okubeera nga mukwano oyita oba oli awo n'obaako obubaka obw'enjawulo bompa nga Ashanabs. Maama Esther, obadde okyatunyonnyola embeera ya Esther awo mu myezi nga3 omala okulaba omwana wo. Omwana tasobola kutambula, tasobola kutuula ng'abaana abalala. Wakolawo ki maama? Kyenakolawo nasigala ng'era munnange ndi mu nnaku yange na bizibu nga kubanga nkabira omwana wange atereere nga bwe mulwanyisa ndabe ng'asobola okutuula obulungi nga tebisoboka. Asobola okukola biki nga byonna bulema mukono magulu, n'abeera nga mugongo mulema magulu malema mikono milema, naye nga byonna nnwana bulwanyi era nga buli kimu neefubako bwefubi naye nga ndaba byonna tisibisobola. Omwana wawe mutuusirizaawo nga kuba nze ndaba waliko oba nti oba kulwana nnyo lutalo kuba nti ali bw'atyo kuba luli yali mubi ddala nga mubi nga talina kyasobola. Tasobola kwesitula mu mwaka 2 nga tasobola kubusituka kuvaawo weyeebase kutuula nga nze mutuuza myaka buli kimu naguno gwaka tannatuuka kutubanga okuba nti omugamba nti tusituka otuule naye nga nakyo kiba kizibu n'olaga nti ateera omutuuza. Naguno gwaka awo waali myaka egyo tannayiga kugamba nti asituka atuule. Byonna nze buli kimu kusituka n'ensitula. Njagala kweyamba, njagala kufuuka n'ensitula. Kati ndaba nze nensaba Mukama abeere wantaase naye seesobola, Mukama nnyambe. Naye nga maama ye Esther obwongo bwe bulamu bulungi, ategeera bulungi. Kyo mu bwongo tebwalimu kalema wadde. Obulema bwakoma ku mubiri. Maama okyalina essuubi nti omwana we ayinza okutereera? Nkyalina essuubi Mukama nga nteeseewo omukono gwe nsaba Mukama ateekewo omukono nfune amaanyi ndabe ng'omwana wange alinawo enjawulo naye nga Mukama abeerewo. Simanyi Mukama ye abeerewo Mukama ntaase kuba seesobola. Nze munafu, nze atalina bulungi ku nsimbi ate buli kimu yalwala
nnyina ne muto we naye n'antawaanya ajjukira ennyumba nagisigalamu bwomu kati ate mbaluli nali nkola nga tuweereza eri mmere akati tukyakola ye mulegrandi waffe bw'agamba nze munange njagala ssente bw'omugamba nti lindako nja kuwa lindako kyogamba gwewo nja kuleeta ssente zo agamba ebyakyogamu tobinyumiza biki kati n'abeera nga ate naye ansumbuwa busumbuyi ate nga nze nange ekyokulya njigga kigga eky'abaana ye taata we bw'abanga azzeeko n'ajjako ekyolumu n'abalabako ekyolumu naye nga talina budde bwabwe tabeera na budde bwabwe kuba kasanazaala omulema yagamba ye talina nnaku tewabwe teribalema. Bwenjogerera omulabi wange owa Uganda kyannako ennaku tesosola myaka Esther alina emyaka 10 wabula ennaku zino abakyala mukimanyi nti abaana betuzaala baba baffe. Maama wa Esther taata wa Esther ajja bwalumo era yamugamba ekigambo kimu nti ye tazaala balema. Maama wa Esther yeetaaga obuyambi obw'enjawulo nga bwe mutunuulira Esther. Embeera ya Esther si nnungi. Esther tasobola kutambula. Esther talina kyasobola kwekolera ng'omwana kyokka nga alina emyaka 10. Wetwogerera Esther bw'aba ayagala okweyamba ayita maama we n'amugamba nti maama njagala okweyamba. Embeera ya Esther si nnungi awamu n'eya maama we. Bampita Ashanabs program yaffe ennaku tesosola myaka era nga tukyayogeramuko tukyanyumya emboozi ya Esther Zalwango bwe yatandika. Nyongera okujjukiza nti abateekamu ensimbi be ba Kings Montage era nga bagamba nti bakwatira ekifaananyi ekirungi era nga bw'okiraba ku screen yo essaawa zino tukyali wano mu Katanga era nga nkyayilambulula emboozi ya Esther Zalwango oluvannyuma lwa maama we okufuna accident ng'ali mu lubuto nga Esther wa myezi 2 mu lubuto lwa nnyina. Esther tugenda bbanga twogeramukko naye tulabe ye bw'atugamba. Esther gyebaleko mukwano bulungi oli otya? gyendi Esther yongezaako ku ddoboozi babeere nga bakuwulira mukwano. gyendi Oli bulungi? Abantu abo babuulira amannya go Esther. yenze Esther Zalwango ne maama wange gyalya Nansubuga. Esther oyina emyaka emeka? 2 Oyina emyaka emeka? 10 Kakati Esther twagala otubuulire mbeera ki gy'oyitamu wano ne mami? mpitamu bulungi. Esther wabaaki? Emmotoka yatomera nali mu lubuto maama emmotoka nemutomera owa boda n'agwirawo kati nze nali mu lubuto maama wange n'afuna obuzibu takyakola. Yes, tukyanyumya ne Esther. Kakati Esther twagala otubulire amagulu ago gakuluma onjagala ombuulire we wakuluma owulira otya? Gano amagulu ganuma. Gakuluma gatya? Nnyonnyola nga bw'otunudde wali eri Esther. Gakuluma gatya amagulu? Ganuma mpola mpola ate ne gaddamu. Ate emikono? N'emikono guno ogumu. Gusobola ositula ekikopo kya caayi? Nedda guno gwe gusitula. Ate amagulu? Sobola tambula, sobola kola mirimu, sobola kwoza bintu. Olina emirimu gy'osobola okukola ewaka nga sikwoza bintu? Nedda. Esther kiki kyewandiyagadde omulabi wange owa Uganda kyannako program ennaku tesosola kyewandigambe nti singa nfuna obuyambi bwe buti ne bwe buti buyambi ki bwewandiyagadde tukuwe? Kagaali. Toyina kagaali? Sirina kagaali. Soma. Esther wandiyagadde okusoma? Iye. Wali osomyeko? Iye. Wali osomyeko? Nedda.
Yes, nga bwe nabasuubiza tukyayogerako ne Esther Zalwango. Zalwango, wandibadde weetaaga buyambi ki omulabi wange w'ennaku tesosola bwandigambye nti oba oli awo annyambeko? Ndaba bulabirizi. Yongeza eddoboozi. Njagala bulabirizi, njagala kagali, njagala kusoma, siwandiikako. Mama mugamba mpa ekitabo, siwandiika, ate sisoma. Mama wange takola. Ebyo byokka by'oyagala? Sina ngoye, sina ngatto, sina ngoye, sina ngatto, sina sina ddole, sina biki byokka ebyo. Bintu byayogedde agambye talina school fees, talina ngoye, talina ngatto. Nekisinza okunkwatako bambi Esther tazanyangako nga baana balala. Esther talina ddole. Mu bintu byasabye yandyetaaze bambi abalabi b'ennaku tesosola mumugulireyo ku ddole naye asobola okuzannyanga abaana abalala. Esther, twagala otubuulire, gw'olowo okyalina essuubi nti ojja kuwona otambule nga banna abalala? Iye. Tekikuluma kulaba nga banno batambula nga ate gwe tosobola kuva mu kifo? Iye. Bajja nga bansumbuwa ne mbagamba ndeka ne bagaana ddala oyo ateeni. Ate nyirekera awo osumbuwa? Kuba. Bakuba n'okukuba? Ate muganda we yasinga eddalu. Kakati Esther, gwe muli olowooza onaawona, onaasobola okuddamu n'otambula? Olowooza kyetaagisa ki? Kyetaagisa ki okuddamu okutambula? Musirike. Yes, Esther, nga njagala ombuulire omulabi wange embeera eno gy'olimu. Gwe muli ogamba oyinamu essuubi ery'okuwona? Iya. N'oddamu n'otambula bulungi? Iya. Olowooza ki ekyetaagisa gwe okuddamu okutambula? Njagala kuddamu kutambula. Ekiyinza okuddamu okuntambuza kusoma. Esther, bw'oba okedde ku makya n'ogenda ku ssomero wandyagadde kubeera ki ng'okuze? Omusomesa. P1 ne P2. Kakati Esther, tubulire ku taatawo. Taatawo omumanyi, omuwulirako biki? Taata wange Katerega Bernard naye yagenda. Wasemba ddi omulaba? Nasemba leero. Okuvako olwo taddanga? Okuvako olwo taddanga. Kakati buzibu ki Esther bw'olina? Nnyonnyola omuntu omugambe nti nze Esther Zalwango nina obuzibu bwe buti ne bwe buti ne bwe buti. Abantu basobola okukuyamba? Nina obuzibu ne bwe buti ne bwe buti, nsaba kunnyamba. Buzibu ki Esther bw'olina? Abantu bubabuulire. Abantu nsaba kunnyamba. Sikulu fiizi sina. Engatto sina. Emmere sina.
engoye siina, n'akagali. Yeah. Abalabe ennaku tesosola. Banyambe. Bw'atyo bambi emboozi ya Esther nga bwe mugiwulidde ntonotono era ng'ebisingako awo mama we oba oli awo abyogedde. Omulabi wange ow'ennaku tesosola myaka, ennaku nga bw'etasosola myaka bw'etyo teyasobola kusosola mwana ali mu lubuto lwa myezi 2 okuva ku olwo bwe yali mu lubuto lwa nnyina nga lwa myezi 2 mama we bwe yafuna accident. Esther obuzibu yabufunira mu lubuto nga lwa myezi 2 nga bwe mbaga nti ennaku tesosola myaka, ennaku teyasobola kusosola Esther Zalwango eyali mu lubuto lwa nnyina nga wa myezi 2. Program yaffe ennaku tesosola myaka Uganda channel. It's the channel that you are subscribing to era nga bampita Asha Nabs. Kakati mama Mukyala Jalia, mama Esther Omwana Esther tumulabye wandyagadde abalabi bakuyambe batya? Yagadde abayambi banyambe bantaase kubanga seesobola ndi bubi. Banyambe bampeeko ku buyambi bw'ono omwana wange oba bamutaasa bamuyambe asome, bamuyambe bamufuneyo akagali kwatambulira. Bayambe nze maama we siri bulungi nkaba ndajana sina nakindya. N'abaana nabo tebalina kye balya, abamu bonna nabengobako ne mbasuula ate mbasuula simalina kumanya oba bali batya. Naye Mukama muntaase gye muli munyambe, seesobola ndi munafu sina maanyi. Muntwalire munkwate ku mwana wange ono nange munyambe munfunye ku nsimbi ez'okunyama nfuna akalimu kenkola sina na mulimu gwenkola. Munyambe muntaase, nsaba kisa kyammwe abalabi muntaase munkwatibwe ekisa munsangula amaziga munyambe mumbeere Yesu. Munkwate ku mwana wange Esther asome afune obuyambi ave mu bulema n'obutasoma. Munkwateko omwana wange asobofuna ku buyigirize. Munsaba buyambi abali eyo mwenna mbasaba mbegayiridde munkwatibwe ekisa munyambe muntaase nange ndi wano ndaba nkaba sina manyina kumanya nti era tufunye ekyokulya oba tetufunye kyakulya bukya ntunula simanyi. Netandika okuyiga ekyokulya ekyokunywa nga byonna tewali. Munsaba buyambi buyambe munkwatibwe ekisa. Munkwate ku mwana wange Esther abalala nabasula bali eyo mukyalo simena kumanya oba bali batya simanyi. Nsaba buyambi nyina n'abalala bonna bali eyo buli omu gyali buli omu gyenamukanyuga naye simanyi bonna gye bafaanana. Nsaba kisa kyammwe munkwate ku Esther nange kennyini munteekeko omukono mumpe obuyambi munyambe nfuna akalimu kenkola sina kenkola ndi wano nkaba bukabi. Omusajja yandekawo mulye tali kubalema nandekawo kati ndi wano nkaba bukabi. Nsaba kisa kyammwe mwenna abalabi mundabe munkwatibwe ekisa. Bw'atyo maama wa Esther bwe bulume bwayitamu omukyala yenayina ali eyo nga bambi osobola okumanya omukyala kyayitamu single mother okubeera nga alabirira abaana be. Wetwogerera Jalia single mother, abakuzeko ne ba single mother mumanyi kiki bazadde baffe kye bayitamu okubeera nga batukuza. Tusuulibwa bakitaffe olw'ensonga ez'enjawulo oba oliawo ezitaliimu nsa bwe batyo ne bapaala ne bagenda ne batuleka. Taata wa Esther bw'atyo bwe yagenda olw'ensonga gye yawa nnyina nti ye tazaala balema. Asha Nabs ge manya gange olwaleero nkoledde wano mu Katanga era nga nyongera bajjukiza mukwano. Njosobola okujja mu inbox yange at Asha Nabs
bw'obeera nga olina obubaka bonna bw'oyagala okubeera nga ompa oba olyawo olinayo ali mu mbeera ey'enjawulo eyandyagadde obuyambi bwaffe, ombuulire kiki kye twandibadde tukolera Esther. Olwaleero nkoze ne Sir Lawrence ku kamera era nga yabadde producer wange wa program yaffe ennaku tesosola myaka wano ku Uganda kyannako. Yes, aba Kings Montage be bateekamu ensimbi era nga basobola okubeera nga mukwano basanga ku 0702 10 41 25 0702 10 41 25. Beba Kings Montage bagamba nti bagenda kubeera nga baweesa omukolo gw'ekitiibwa. Until next time tusisinkane nateera mu program egenda okubeera nga nateera eddako bambi mbasaba mubeere nga muyamba abantu baffe be tuba tuleese bambi kuba babeera n'obulumi obw'enjawulo nga mama wa Esther olwaleero gwe tubaleetedde. Until next time, my name is Asha Nabs Uganda Channel. It's the channel that you have been watching and of course ennaku tesosola ye program. Mubeera bulungi, mweraba.